Olwaleero tuli wano wajaluna tuzze okulira kamere naye nga officially kitubadde tusabira kimaze ne kituukirira. Omukunja Atasera finally addinganye ne mwana munne munalizonywa. Leero tugenda kunyumya emboozi nga bwe tulya. Omukunja ogamba otya? Bannange gye tuli obulamu engeri olunaku keluli lwa mikolo ng'ate naffe twetegekera mikolo. Emikolo gya King Shiba n'Omukunja Atasera embaga y'ebyafaayo. Tuli ku budde bwa kyamisana. Ka King Shiba kano obulwadde bwabadde bwagala katwala bambi. Ati nange ndabye abantu bulijjo basaba muddingane. Omutima waguggyewo ogwakutteko n'ogamba era wamusanze mu mbeera ki? Bambi nakasanze mu mbeera kasobola nako okwegambira embeera gye kabaddemu naye nga Mukama w'amaanyi kajja kutereera kubanga embeera mwe nakasanze ate saawa eno si gye kalimu. Kali wano kalya ku byakulya nange kangabudde. Ndowooza buli musajja yandibaddeyo ne King Shiba mu bulamu bwe. Nze bwe ndaba nga nze tusooke tuleke emabega. Obadde obeerawo otya? Embeera ebadde kuyisa otya waatabadde? Embeera musical mbadde ntambuza ebidongo byange tuli mu kkubo tujja mbadde ntambuza n'ebivulu byange nga mbikuba naye era waliwo kiri ky'oba omiisenga ku munno gwe mwamanyiira okubeera naye era naye we yatuuse yaŋŋambye ate nange mbadde na bingi bye mbadde nkumiisengako kati mba sisobola bikubuulira wano olwo obeera ogenda abakacyumbali mutusonyiwe waliwo byesobola bagamba ate olaba Sami yatunulako butunuzi nabba n'asomola olwo we naabibabuulira. Ekirowoozo wakijjeewa oligamba nti kagende munone kunooni gyali. Waliwo abadde abeera naye bamuyita muganda we omulenzi yankubirako akasimu naŋŋamba Mukunja tusonyiwe ebyasoba obusungu bubaawo nasobya bakadaama waliwo akabondo k'abakadaama si bakadaama bonna naŋŋamba abambuzaabuza naye tusonyiwe n'ekirala tuli eno tuli balwadde nga King Shiba mulwadde ne pasita mulwadde ne mugamba kati mubiriwo mu bulamu ki nga ajjanjaba mulwadde ne gwe bajjanjaba mulwadde. So muli ne ŋŋamba tuyinza okudda mu by'obusungu ne tugenda okujjukira nti obusungu twali tulina obuzza ebbali nyingirewo mbeeko kyenkola nga nyinza okugenda okujjukira nga tuli leeti. So we nayingiriddewo ne ŋŋamba kandabe so namutuuseeko ku kitanda gye yabadde then nembalamu oli yaŋŋamba nti baali tebalina yadde transport abaleeta mu ddwaliro ogutali musango nange ezimbula naawe zisobola okubula naye olwedde ne ŋŋamba ate kati waaba wakuddayo nga bali mweyo mbeera ne ŋŋamba obusungu kabudde ebbali kamaama kakomewo era kakomyewo weekali. Bafaani baffe abatunyumirwanga nga tuli babiri nga tubasabula endongo abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda tuli kimu kati tuli wamu era bookings bazituweere ddala mu bungi tujje tubakuba endongo. Omuntu eyakulaba nga mwawukanye ebigambo twayogera n'abantu bewakomendinga nti ne bakunyiiza n'ekiyo booli awo bwe banaddamu ne bakunyiiza toddemu ne bwekyanga. Okunyiiga okwo ndabika nanyiigisa buto. Omanyi buli industry mwoli mubaamu by'otannayiga. Kati nafuna Spice Diana yankubira ne Chris Evans nankubira ne bambuuza lwaki wata Shiba nsonga ki eyo ey'amaanyi ennyo gy'owa ne mbagamba ebigambo by'abantu byali bimpitiriddeko ate nga nze kye nakola kyonna nakikola out of love. Kati Chris Evans mukumbuulirira nga ye abaludde mu industry yawane eya entertainment nga nedda Mukunja kati olwo Abannayuganda abo bye wabalaba bakuvuma baba basiima Uganda bwetyo bakusiima bakuvuma bagamba embwe nange babiŋŋamba eno mbweyo embwe erina eddoboozi mu kifo ky'okugamba Chris Evans alina eddoboozi bo baŋŋamba eyo embwe eyimba. Kati Abannayuganda bwe batyo era ky'ova olaba Shiba tebamwogerangako wali nga akyali mu eri embeera
kati we wabalaba bataddewo amaanyi buli omu amwogerako olwo baba bakusiima bo batusiima batuvuma omwana mukomyewo kati bulijjo sikimanyi nti Uganda bwetyo bakuwaana bakuvuma era nange wenakitunuddemu ninayo ayive wakola obulungi baga ha ne wooba onyiridde bunyirizi baga embwa yanyumye embwa yafunye sente n'ogamba embwa yeefuna omuntu tafuna embwa yenyirira kwegamba bo buli kirungi babaako kye bakonkerako ekibi so n'olw'ensonga eyo ne ŋŋamba bwe kiba nga industry bwetyo era kati abavumi balina eddembe kubanga baŋŋambye kiba kiraga nti amaanyi geeyongedde era ensonga endala emu kuzampaliriza yeey'omuwala oli eyankwata n'anteeka mu kkomera eyali agezaako okunkaka akaboozi k'ekikulu neŋŋaana nga nze njagala shiba nagaana era nagaanira ddala ate shiba yajja ne mukomera nanwanirira nkutidde mubuuza abikugambe wamaka maama wajja mukomera najje nateete yaliye nateete nga bamusibye ne mugamba ate Mukunja bakusibidde ekinaŋŋamba nti Laavu Maso yamusibisizza mbuno yamukuba mbuno mbukale waliwo obutakkaanya yennyini Laavu Maso yeyalumba Mukunja n'amukuba omukyala yennyini yeyalumba Mukunja awo simanyi wabula omuntu akwagala buli kadde akuteerawo kati awo akabega simanyi owulidde shiba wandipen owulidde tuludda ihadi agambye wamma kabaddiremu Laavu Maso ye yalumba Mukunja ono n'amukuba era yaŋŋamba ne mubuuza nga kubira ki laba wena woofaanana wali tofaanana bw'otyo n'agamba mbuno yannumba n'ankuba ne mugamba yakola mpisa mbi teyandikulumbye taddamu kukuba ngeri eyo mbadde mpulira bulungi nnyo ng'era ŋŋamba abawagezi bange bonna mbatumiddeko nga mutima nkimanyi gye muli naye nga yeetandi kumpi naye nga mulowoozaako ŋŋamba obudde bwonna njasobola okugendayo sina transport kaŋŋume ewa buraza wange gye mbadde mbeera osanga nantwala ng'era mbeerayo neŋŋuma naye nga mbadde mbalowoozaako nnyo nga mbatumirako nnyo Kawanda nnyo mbadde mmisingako kale voice ze ez'okubeera nga kale nziramu essanyu ez'okubeera nti kati ka-challenge kano ngendola nange mu bu-challenge omwo mulimu akansanyusizza eddoboozi ligguse ndowulira kale nyimbyemu nfunye ku ssanyu ye ne waaba eri bibye naye nze mba nsobola oyimba ensi yonna neewulira ensobi pasita yansabidde sigenda kuddamu zikola pasita yennyini yantwala ne bampa amafuta mu bulaza wange nti yeeyita pasita ye pasita nanti erinnya kale eryabalala naye just yenga ye ye luboyera ye ndidde James sigenda kuddamu nsonga bansabidde nnyo manya n'amasitaani gonna na buli kimu ekindimu tekindimu yadde nyiza bagamba nti bannange va kubaagalana totekayo kigambo kyoggwe laavu werimala n'erinnya gw'oliba mu bino nga badiŋŋanye
va kubaagalana totekayo kigambo ky'oggwe laavu we limala n'erinnya waliba mu bino nga baziŋŋanye ono omwana osobola n'obulwa ebyokwogera oba yavaawa gengeshiba wavaawa naye gudo gengeshiba ono akayaye kano kavaawa nze ndi w'entebe nziwe ziroobwe ndi webusiika maama ali kasenge ali mu mbeera nnungi ebigambo bye ŋŋamba Mukunja ansiriremu ansonyiwe byonna bye namukola kubeera abakyala tusobya naye si kwekwekeyo mu busonda era oba olina okwetondera munno kati mbadde nsaba nsonyiwe byonna bye nakola sijja biddamu bwenkusonyiwa ompaaki kyoyagala kyenkuwa kyoyagala kyenkuwa oba oyagala nanasi nga kutuddeko apo kati n'abantu bannondereko oko bannanga abalungi nnonde ki abawagizi gudo kengishiba kopolo kengishiba nnondeko ki kuba ngambye byonna nnonde kyensongako kyentwala munyambeko kinsuseeko baali bakututeko mu lusuku edeni waliyo amenvu waliyo ki byonna gyebiri okitegeera nebagala londamu kuba kati shiba byonna ku ebiri bano be baana be bagamba Shiba alimu byonna alimu nina bingi byotannalaba nina bingi ebyekwese mundeyo nze kaba nekanatena ensaalwa Mukunja tusubireyo project yonna ne Shiba empya Shiba we namusanze ng'akyalina ku kitanda Mukunja mbadde nkusubwa naye nsubwa n'okuyimba okuyimbira ne mubuuza eddoboozi lyo wagenda nalyo lwaki obadde nga toyimba nga Mukunja nsonyiwa abantu bampaga ne bampabya naye njagala kuddamu kuyimba so kati we twatuuse awaka n'ambuulira byayagala okuyimbako kubanga jjukira ennyimba ezimu Shiba ono kale ye tasobola biwandiika naye abyogera n'abiŋŋamba kati wabiŋŋamba nga nze kuba nze ndi muyimbi ate mpandiika ennyimba nentuula wansi nempandiika kati yaŋŋambye ayagala wabadde oŋŋambye mu luyimba lwe oyagalamu tuteekemu kinaki lwe tuddako fulumya kati bateekemu endagala bateekemu ebimuli nga mwene nkwese kati nga wansi waliwo omukeeka kati nga ntuddeko kati nga nkola bwe nti nga mugamba jangu ononyeko oba ndi eno jankube kapeeke agambye mukube kati nalutandiseeko dda era tumaliriza wano kulya akamere kano emimiro gyegogole bulungi tuva wano tuyingira studio taito yake eri kipeeke oba bimuli mu ndagala Shiba tukatuuma erinnya kyako kati ako bakatuume bumuli bwa misambya olinga kimuli kya musambya eno tekirabikalabika gudo
ono King Shiba yavaawa nga wanjawulo kimuli kya musambya kimuli kya musambya kati ntandike kuyita akamuli k'omusambya kati gwawo mpitaani nkuyite binika y'amata keto. binika y'amata Yes, keto y'amata. omwana agambye agenda kuyita binika y'amata kati bwe balisalako mbaani biini nga yonna gyempiteyo baŋŋamba mukunja biini anti omwana ayinza okukiza mu luganda nagamba mukunja kijanjaalo ekimuli ky'omusambya muusa ki Basako musa. musa from musambya namukunja ebintu bino wadde tobisubwa ate olaba abataabeeranga na King Shiba be babadde bamusubwa olwonze yabeeranga naye abamusiba oyinza bagamba ki King Shiba abo balaavu mmase Nabumasa asaana agendako mu kyaki bamusabire agwemu emizejo egy'okusiba banne nga tebalina kye bakoze n'obbakuba kuba kati teyali mukubye ekyana kyali mu busuuka nga bakibisu ate n'okibikula n'okikuba kyekino ekyana wali mubusuuka nga bakubisi oli n'abikula naye King Shiba lwaki tatandika obwassenga n'abuulirira abaana ab'obuwala engeri gye bakwatamu omusajja omusajja King Shiba bamukwata batya omusajja aba yeesibye ettawulo bweweesiba leesu nakukwatako n'omukwatako owulidde omusajja bamukwata omusajja bw'abeera yeesibye ettawulo omukazi naye yeesiba leesu n'amukwatako n'oli n'amukwatako yo tebakwata omusajja nze mbadde fala nga wendaba omukazi mu kaleesu nga nze nyambala empale ate omukazi bamukwata batya King Shiba njize wendabira Shiba nga ataddeko akaleesu omukazi bamukwata batya omukazi bamukwata mu kifuba n'obanga kamu okomaawo omwana ayagala omukwatenga mu kifuba obeerenga kkirira okomaawo kati sitegedde bwe nkwata mu kifuba nyambuka nserengeta ate n'oba ono naye otobokka gy'obulidde ng'oyize bingi omwana bannaye mbadde sibeera na bba wange mbadde mbeera na braza wange ki ekyakuwaliriza okuva ku bbaawo ani yagamba bba wange si bbaawo ayinza obba akimanyi ye nga ye akati naye nze mu bantu simanyi nga bbaawo anti tetunneekuba Mbaga kiki ky'omusaba mu kamera kolere mu kamera nkolere nsaba ngulyo umbrella mbeere nga ntudde awo ewuwe mbeere nga nguza abantu pike bigigi bagayeeko badde bawunye kawo mukunja owulidde mwana agala nfulye ambuleera eno omutere wansi awo bizinensi pike bigigi abantu bawunya bubi balyeko bawunye bulungi bizinensi eringa ya mitwalo nga etaano bali enisikini banawagira bizinensi eyo olina bakasitoma King Shiba bakasoma njafuna buswiti bwonna bujja beerawo biki biswiti bizinensi y'omukazi bizinensi eyo eringa mu sente meka King Shiba banesijja kulinda
mu kugattagattamu okwangu. Pike wa mmeka? Naye kyemanyi ngenda kukola banaye ani amanyi gundi bizinensi eyo eba ya ssente nga ntero giraba mu tawuni eyo nga tebannagoba batembeeyo osanga omukyala ataddewo ambuleera atunda pike bigigi mumbuulireko bannange ngikolera omwana wattu kubanga gyayagala naye ng'ate ekyenjawulo ayiva ku mulundi guno nti King Shiba manyi omuntu waaba akyaliwo waliwo ebintu byoba tonnazuula era ebbanga lyadde ataliiwo kukulajja n'abantu abamu kwe babadde balajjana n'abantu abanene bootasuubira Spice Diana yateekawo embeera nga Mukunja njagala Shiba komyawo King Shiba naye nga yaali eri kati nakitegeera nti King Shiba wa mukama yamusitula kati ate ng'alina abamulabirako bangi ng'oli waatunula ku King Shiba afunamu muli essuubi nti mukama katonda nange lulikya era ennyonyi yaleeta challenge nene era ennyonyi yasanyusa bangi ate nenyiiza bangi neyatusiba kyemmanyi bulumi bwa nnyonyi kuba ye yagirinnya agenda simanyi kola bitya naye ono yagirinnya agenda kuyimba jase kunyumirwamu kudda ye teyabulirayo era bamupulidikitinganga nagamba kati ayinza okugula akadinisa k'ennyonyi simanyi n'abuukamu neŋŋamba bannaye eddinisa kyokka yakyogera muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga mugundiivu maama Fangoni presidency nga advisor neŋŋamba abantu bangi betusuubira nti baali balinnye ku nnyonyi nga tebagirinnyanga era ntwala omukisa omutegeeza mami aka kadinisa koolaba tekeggula yalabe nange we nali manyi nga sinnagirinnyako kuba buli atuula mu nnyonyi atuula okwaka ate era nze naye manyi kali kadinisa kamu ate nali manyi nedda nze nali manyi n'ekirala kabaka buba bungi ennyonyi yonna okuva eri gyekoma olubalama lwonna kuba ennyonyi esobola oba nga evanga wano ng'ekomanga eri ku mafuta g'eri waggulu gali wetuwetera ennyonyi eba nnene eba mpanvu wano weewati mubaamu n'entonotono twaziraba ekata naye wonna wooba otudde ng'ogyeko bano abatuula mu kolomu ya wakati wonna madinisa meere kuba nange nali mbirowooza nga fulufiga wabirowooza nga manye eddinisa libalimu buli ayingira ogendawo ne weekubya ekifaananyi n'ovaayo ne munno n'akola ki neyeekubya so si we kiri mwenna buli omu waaba abatudde ku bbali wabaawo eri eddinisa ate wanyuma nnyo kubanga eri eddinisa woolituulako ennyonyi olaba ebyo ebire nga bwe tubiraba nga tuli wano ku nsi ekyewuunyisa ennyonyi etuuka ng'ate eri waggulu w'ebyo ebire nga mu ddinisa otunulamu ng'ebire obiraba wansi bulaadi ennyonyi buli muntu yandigirinnyeeko nga tannafa fayinale n'atakayitamu n'agenda n'akuba endongo ekkata n'akomawo nga mulamu bulungi nga ne mu byafaayo kiyingidde kuba kyayingira boyinze kati newe mbanze mullo sijja balimba newe nfiira wano era ku mulambo gwange bwe baba basoma omugenzi Omukunja Atasera wa King Shiba yalinnyako ennyonyi n'agenda ekkata ng'agenze kuyimba okategeera gw'omanyi abayimbi abalina amaloboozi amalungi ennyo nga balina buli kimu nga talinnyanga yadde ku nnyonyi ogenda e Kenya anti oyo yalinnya takisi n'emutwala eggaba ku mazzi era bamubuuza tulaba olaga waddereddene ozunga naga ffe kwolwo olunaku lwennyini twali tugenda kata ku mazzi ewaffe ye ng'agenda eggaba ku mazzi ewaabwe era nzise mulabyeko ku mikolo naye maama olugoye lwe yayambadde mulabye ku mikolo naye olugoye mukama nsonyiwe sijja lwogerako naye saalutegedde luli olugoye lwe bayita ku mbaga tekubula musiiwuufu omukyala anyumye ssebo olugoye terutegeerekeka luyiikayiika lumumazeeko emirembe yayambadde galubindi ziringa eza wolodingi bannange
Akakombiro kalabye. Nedda banaye sikyogera mu bubi. Naye omukolo gwamu neera nze nsaba President Singa Advisor ku mbaga yange ne King Shiba. Jangu tukufunira engoye. Wageno mwamba. Waliwo abantu nga tulina obutaswaza mukolo gwaffe bannange. Nkwegayiridde ojjanga ne tukufunira engoye. Nawe yanditugambye ne tumuwa kino ekiteeteeyi. Kisinga engoye zagenze nazo ku mukolo gwa Kyabazinga. Kuba luno olugoye leero terubadde bize. Shiba zino engoye alina keesi nga 4. Zaava kata zaalinnye ennyonyi. Olugoye omukyalo lwabadde museo lwa bbeeyi. Olugoye kati ye yeebuzibu, olugoye si yeebuzibu. Anyway, alubindi ne zinyuma omubiri. Akakofiiro kalabye. Ayinza oba ye omubiri gwe bwe buzibu. Duloni yakala ki? Omukyala asiba. Nedda kati okwogerako bannange ku kiolaba tuwogedde ku kati nga Kyabazinga mwogeddeko nti anyumye. Okategedde. N'atanyumye banaye tukyogereko. Ate si mu bubi tetuvumye. Wabula tugambye. Bandi baddagira najja King Shiba ku ngoye ze tulinayo okusinziira ku maanyi g'omukolo. Buli bwakabaka bwe busoga. Okitegeera? Nafunayo obugoye. Naye omukazi olugoye yenna eno saidi lwabisa akabi. President Advisor omuyisizaamu eggaali tomutidde. Era mazima ddala. Ate kati ayinza ovaayo n'agamba olugoye olwo balutise kuva mu State House. Era omukulembeze yayiwa. Nti bazibaweereza ne zirina okugenda ku mukolo. Kati kiba kitegeeza designer w'omu State House Bamugobe. tulina gulayo akaguwa k'ebitaano akasiba embuzi tumutuge. Teyogerwako. Nga tumaliriza Mukunja. Abantu abaali baweddemu essuubi ku lwa King Shiba. Koza abantu baali baagala nnyo engeri gy'omu budaabudamu ne kapo yammwe ng'abantu bajagala. Obasuubizza ki leero? Kye mbasuubiza ekisooka enkya kye mmanyi we tuvaana ne tugenda mu studio enkya oluyimba nsuubira lujja kuba luwedde. Ebyaffe tebirwa. Then ekirala kye mbasuubiza bagenda kulaba ku King Shiba omulala muko. Oli ayinsipayalingira ddala okuviira ddala kuba nafunako omukisa wano watabeereddewo nga mpitako ku street bikimbaako mu ziggete eyo naye ng'olaba abaana abaggwamu essuubi ne bagamba King Shiba aliwa. Bakiri muleeta atulabeko, bakiri muleeta atuzzeemu ku maanyi. Abamu nga bagamba muleeta atubuulireko gye yalogera. Kitegeeza abantu batuuse n'otandika olowooza nti King Shiba alina omusawo gye yakola ki ate nga tewali musawo gye yalaga. So mbasuubiza nti kati nsuubiza ensi yonna Uganda yange n'abawagizi baffe okuva mu nsi zonna. Ngenda kulwana okulaba nga King Shiba ayimiriranga ddala omuntu gw'osobola okutunuulira nga naawe tokyamutegeera. Bino bye mubadde mulaba biwero. Tugenda kulwana okulaba nti afuuke biliyoni ya triliyoni ya afuuke ki? Biliyoni ya kirungi. Afuuke biliyoni ya. Kati abaali bamuyita abagamba yava ku street yakola ki? Yes, tulabeko omuntu yava ku street naye nga inspiringa abantu bangi. Baani abasinga okuvuma mu kaseera kali eri? Yatusiba ne President Singa Advisor Calvin Kayanja naye yanvumanga nnyo naye we bansiba bambi ennaku nemukwata nagamba kale wayinza oba wabaddewo obutakkaanya naye ate Mukunja abadde tagwanira komera. Olina obuzibu naye? Calvin Kayanja obuzibu bwe bwajjira waliwo we nagulira King Shiba essimu nensoma enamba ya King Shiba kati wengisoma I was so disappointed mu bantu abasooka oweereza message ku WhatsApp ng'ate bakwana bukwanyi mwalimu Calvin Kayanja. Kati we nabyogerako Calvin bazaalamu be balalu abasajja abalalu ababa kukulu munnange bantu b'amasuuti bavuga amamotoka agebbeeyi ga Range Rover. Mukunja kiddemu Calvin Kayanja n'olaba ennamba ye nga yekwana Shiba mu WhatsApp. Calvin Kayanja yasindika message hello sweet eyo message nojigira
tujirina kuganja ni ame Egambe Hello sweet love King Shiba ngo omusajja ali serious we yamanya nti nze ndikubiza message yankyawa nga akimanya alina okunteekako embeera enamba za Calvin nzimanyi tusobola okiprovinga mukundaga ku namba eyo bwe mmala nenkuleta kuganja ni ame walova wano ganja ni ame si wano kulo bulungi watulaba nja kujjayo kambabuuze waliwo omulala yeeyita omukungu ennyo yeegulumizanga yenna n'awanvuyirira emba sami wali omu osobola omusuubira Almighty family tukomaawo otegedde oyiga mangu oli mwana mulungi naye naakwana abantu beebuzaabuza eyo era nakati ankubira anaŋŋamba King Shiba ajjeko ekkata mutwaleko eno ku nnyonyi ne mugamba omanyi okonjedde abantu wano mukunjo wayiriza abantu wano ne mugamba omanyi toba n'ennyonyi zo teri yakutuma ku nnyonyi zo munanga akaana kano kakuumi bw'olaba ebyo bye kabeera kati olaba koogera bwogezi wano mu kamera nengero oli muganda wange empale yakyankalanye edda tolaba nga kabisa amaaso omwana wabikkira amaaso kitegeeza kyalaba ku baami bali kimukanze mwekitegeeza Calvin ayina ensonga lwaki asindikira gundi kanaakaana yonna gye kava tewawulidde wembuza naye guddo King Shiba ono yavaawa okitegeera omwana n'amaaso waliwo watambula eyo naŋŋamba bampe galubindi abasajja we bandabako kati lengera omwana mumumazeeko emirembe wuuno mumulabe banaye muve ewatunule Samukasawe empale erisikiriya ensajja wange ali ku kamera awo naye okugulu okwokusatu kwalabise dda waliwo omukyala yasinga okuvuma ennyo nti oliirako mwana ssente yaliwo eyo bweru omujjukira erinnya lye era yali kabondoka siraavu masolowooza waliwo omulala yagamba erako ssente naye anyway era naye tumwanukulira awo nti nze notta Shiba nali manyi nti abantu abo bonna nga bwe bayogeranga ebigambo bwe bityo nti bagenda muyiirawo ku mubiri but I was so disappointment nti atuuse ku mbeera nga bwe yaginnyonnyodde ojja kujja kuganja ni ame nga awummuddemu akunnyonnyola embeera tebadde nnyangu n'atuuka n'okuŋŋamba mukwano olumu mbadde ensula enjala omulabakaawo ku street omutima ne gunnuma jukira nakubirako ku simu nga embeera nga si nnungi aiva we balebeera wavunaanyizibwa n'abantu abalala bambi abalaba embeera nti wano ki ne mutukubira abantu abo nali manyi nti balwana nti kale oba ffe tukola bubi okuba ne Shiba oba kale tumubba oba tukola ki nga manyi muneewaana amalovaawo bajja yiwawo ku mubiri era basuubiza bingi nga bagamba muganda we mujjeeyo ffe tubagulire ettaka eddene tubazimbire n'ennyumba naye was so disappointment abagamba ozimba ennyumba n'otagulira yadde kale mugulire emmere aleme kuba njala nentegeera nti abantu abamu batugamba nti mukunja vaayo oyo gy'okolera teri makulu nja kuzimbira enju n'otamubuuza nju ki abantu abamu enju ze bategeeza ziba ntaana nti bw'ovaayo ne bikyankalana woofa bajja leeta seminti ne tayiro bakuŋŋaane ku mufu bazimbe entaana beeyame n'olabirira abaana bo kati maybe baali bategeeza nju ya ntaana abantu si balungi ttaano naye mukama mulungi nti naye kati yabiyize yabitegedde yategedde omuntu yaani era yaŋŋambye ensobi sikyaddamu kugikola so n'olw'ensonga eyo ate n'ebigambo tubadde nga tubitya naye kati nfunye okubuulirirwa Spice Dana yaŋŋambye mukunja weesuneko nnyo bw'olaba omuntu nga akutaddemu kaddata n'akwogerako abantu beerowoozaako bokka era bagenda kugamba nti obadde tokyafuna bulungi ssente omukomezaawo ofune ssente abantu boogera naye kati mu constitution ya Uganda semateeka okufuna ssente guba musango kati we guba si musango era kitegeeza waba nabo ate nga tobbye ate olaba n'okubba ssebo wano gwe bajje nga bakukutte nga gwe wabbye miliyoni
100 ng'oli yabbye enkoko gwe ow'ekikumi eri mu kkomero kimanyi bakuweeweeta buweeweesi no bakutuusa ne bagamba oyo yabbye miliyoni yamenye ebbanka oba yagize bw'ati nkugambye wali eri bakuwembejja buli musirikale abula kukolako amasaagi naye abagenda okugamba nti nno yabbye enkoko obubaka bwe mbawa kiba kituyambako kubanga baba batuwadde ku budde ne batwogerako yekisooka twabeerako mu bulamu by the way lwakwerabira nti nange obuyaga bunkuba ne neerabira nze nga nakatandika ebintu bya social media ng'opositinga kapositiko nga kalungi oluusi n'obugoye obweyazisi ne kabeerayo mmala olunaku lulamba n'osangako layikisi 3 ne komenti 2 ate nga gwe wafunye essimu z'abakyalibo n'ozeekomentingirako nga weegombayo n'omuntu akuvumeko nga weggulako n'entalo ne weggulirawo peegi endala n'opositinga n'ogira mu peegi endala ne weevuma n'ogira mu eno ne weeriplayinga okategeera so kati we tuba tubafunye be tutasasudde nga bakitukolera ate era mukama weebale nnyo boyi 5 tweyanzege mukunja kyamukisa mulungi nnyo okubeera nno bakomyewo bali bonna official era tubaagaliza bisinga tujja beera tubalambulako abantu bamanye tulidde bulungi wakoyedde mmere lavweno bwente wembadde kacyumbaali tusinkane nga tugenze ate okulambula wamu ngenda kunoonyereza ndabe ddala Calvin Kayanja gwewakwa era woba obuuza yoyo abantu bonna baliranye Calvin bajja yoyo alimba okay